غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ekyamazima tekyerekerezeka kwejjukanya nze kujjukizanga nange sejjaamu obuwangazi bwaffe bwonna okutenderezanga ennyo omutandisi waffe ye Allah tabaraka ta'ala, omutonzi wange, omulabirizi waffe, omulezi waffe, atwagala bye tuteyagala era ebitayinaayo alibitwagala, ategekera buli kyetaagisa nga tatwebuuzizaako. Alina ebyewunyisa bingi, yatandika ebitonde bye byonna olutandika olutalina kwe yalabira. Bwe yali atandika omuntu talina kwe yalabira, yatandikawo ebitonde bye byonna olutandikawo olutalina kibulamu, najjaawa buli kitonde obumativu mu mbeera gye yasiima okukifaananyamu. Ya ayuha al-insan ma garraka birabbika al-karim alladhi khalaqak. Muntu gwe ddala ng'ofumiitiriza, kiki ekyakujja ku mulezi wo, ku mutonzi wo? Kiki ekyakujja kwakwagala? Olwagalo lwasiima akuleete mu nsi. Abange tabakusiima tuleeta mu nsi, ani yandituleese? Ebyokulya byo lwali bivaamu, ani alibiyimiriramu? Obulamu bwo bwennyini nga yasazeewo bukomerwa leero, bannayuganda bayinza okutulaba kwongereyo olw'enkyo bawiki ejja. Yatandikawo ebitonde bye olutandika olutalina kuyalabira, n'atandika ebitonde bye byonna olutandika olutalina kibulamu mu buli kitonde kye mu ntonda, n'atandika ebitonde bye olutandikawo olutalinayo bitonde bitaavaamu, talinayo bitonde bitaavaamu. Migaati gigenda okujja katale, wabaayo egyasiridde, wabaayo egyakonye. Entandika y'ebitonde bye yonna, buli kitonde yafulumyanga final copy. Talinayo baadamu nti gye balinga 8 oba 10 nti kati ono gwe ye yafaanana obulungi. Teyateba, wagenda mukono yagutuuza we yalina okugutuuza nga weewo, n'atuuza eriiso we liri nga nalyo lyeri, n'atuuza eriiso ly'ente nga we liri weewo. Nte ng'erina okuba n'amayembe, bwe butonde bwayo, ezimu zasiimye endala nga teziyina, n'ateekateeka abantu nga tetutekwa kuba n'amayembe. Kutu kw'omuntu n'asiima kubeerawo okwo, omumwa gw'omuntu gubeere bwe gutyo, na byonna abanga agwanatendwe ng'olutendwa lulwe. Lwaki omuyisaako amaaso n'otenda ab'ebizimbe? Ebizimbe byabwe kuva ddi era paka ddi? Lwaki omuyisaako amaaso n'otenda bakulembeze kuva ddi era paka ddi? Lwaki omuyisaako amaaso n'otenda bazungu? Bye bakoze biwangudde omutima gwo, babikoledde ebbanga kyera, bagenda bikolera bbanga ki? Abange byonna tubitendenga ebitendwa, naye tubitenderenga wansi wa mutonzi wa bitonde byonna. Anneewuunyisa nze leka bino ebimu mbiddiŋŋane, okutandikawo ekintu ekitabaddewo Imam Abdul Shakur, abazungu bakita from nowhere, n'otuuzaawo omuntu from nowhere, n'asetinga omuntu ng'omuntu wakwogeranga, olwogera ye yennyini olwewulira. Bwe njogera kati neewulira, olwogera lwennyini nga ne byoyogera obitegeera, bye njogera mbitegeera. Ne biva kunze okwewulira n'okutegeera bye njogera, nammwe mumpulira. N'asetinga baliraanye ayogera nga nabo banamuwulira.
nasetinga baliranye ayogera nga nabo banamutegeera era bwe batamutegedde ne bamubuuza ani ali emabega wa bino byonna. Embuzi nayo nagitegekera obulamu bwayo n'ebisolo byonna okutwaliza awamu, n'ateekateeka obulamu bw'ebinyonyi, n'ateekateeka obulamu bw'ebiwuka. Obulamu bwenyogerako bulimu ebyokulya, bulimu buli kyetaagisa. Obulamu bw'embuzi bulimu buli kyetaagisa, obulamu bw'ebisolo. Kyova ebisolo tebiyingira eno wammwe. Embuzi teyagala mufaliso, wammwe teyingirayo. Embuzi teyagala fumbiro, ebyo biri eyo wammwe, ewaayo tebiriyo. Embuzi teyagala kiyigo, teyagala kiyigo. Programu y'okufuluma kwayo nemmanju nayo nagitegekera buli kyetaagisa. Njogere kindeke ki? Lwaki totandikidde ku bigambo byange ebyo naawe n'ogaziyo okusingako awo nonneegattako ne tutenderezanga nnyo nnyini nsi? Nabagamba bwe mbaseerabidde nti ensi kwe tuli Kasule erina emyaliro 7. Tuli ku kizimbe kirina emyaliro 7. Tuli ku ground floor ery'eggulu slab. Waggulu waalyo waliyo ebbanga, waliyo ekyererezi era ekyenkana okuva wano we tuli paka okutuuka ku kino, nga siraabu eyo yennyini era omubiri gwayo guva wano paka era ku ggulu okwo. Kati emyaliro giri 7. Tuli ku ground floor, mwaliro gwa wansi eyo gye tuzuulidde abagagga, nga n'omwaliro gwe tuliko tetutukanga ku ddirisa lya sayidi eno yadde eri eno. Tuli wakatikati awo, abalinawo oprotu we batumanyiiridde wakatikati w'omwaliro we tutambulira awo. Abalinawo obuzimbe ne bajooga ffe, abali mu buyinza nabo ne bakunkumulira ffe. Obaani atatukunkumulidde arabu abange tujjukire tuli ku kizimbe ekiyina nnyini kyo. Ffe tusale amagezi bano bonna tubasukke tunoonyereza ani nnyini kizimbe kwe tuli, ani nnyini kizimbe kwe tuli. Oba njogere bwendi bwe tuba ku kizimbe tuli mu basement eyo mpakingi gye tuli waggulu eriyo programs ezigenda mu maaso. Hadithi eyinza okuyamba okutegeera kino ye ya Isra wal Mi'raj. Nabbi bw'alinnyisibwa agende mu ggulu sallallahu alaihi wasallama, ku buli mwaliiro, ku buli siraabu kungulu yasangangako nabbi. Era siraabu eno kungulu kwayo kuliko ennyumba eyitibwa Baitul Izz etebaganye ne Kaaba. Kuliko malayika zikola emikolo ffe gye tukola wano ku Kaaba, bagikolera ku siraabu kuno kungulu. Kulaga nti waliwo omwaliro oguddako, ne waggulu era waliwo omwaliro oguddako. Weerabidde nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'alaalikibwako esswala abakka akomawo gyagwira ku Musa ku mwaliro kwali. Nanga gwe sokojja akoze atya nanti atuwadde swala 5 nga ddayo mangu. Sajja tunaalinnyadddeyo asanga Musa ku mwaliro, Ibulayimu alina omwaliro kwali, Isa alina omwaliro kwali. Gattagatta byonna okkiriziganye nange nti tuli ku kizimbe, tuli mu parking mu basement. Tutende nnyo omugagga nnyini kizimbe, va ku buno obuzimbe naawe. Nnyini kazimbe kano emyaka 4 mu maaso si kike. Saagala president kumwogerako nti naye emyaka 4 si president, tesobola byogera ebyo mubantu. Pozi ng'olina kyonoonya, kasolo ebyo byoyinza obyogera. Sinnabyogera ate mpozi gwe oli mulwadde. Sobola byogera bwendi. President emyaka 4 egijja tajja kuba, sobola byogera. Sobola kale ne mutabani we era n'emyaka 4 era tajja kuba. Toyinza biisa mukamu kujjako nga kyogerako bato kimanyi. Kati baba botoyiisa mukamu wano biisaawo ate. Tutendeze nnyini kizimbe kwe tuli. Ayasa omusana azibye obudde abukeesa. Mukaso Asumu yatubuuzaako lumu nti qul ara'aytum bw'obanga onyumyamu ne banno, yali agamba wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bagambe mulaba mutya injala Allahu alaikum layla sarmadan, singa programu y'okubukeesa agivaamu abukeesa. Man ilahun ghairullah, tuddukira wa China
aya eddako natuusa nti qul araaitum bannoddemu babuze nti abange mulaba mutya in jaala allahu alaikum nahara sarmadan singa programu y'okubuzibya naye agita man ilahun gairullah ani ataliye kasule tusalesale ku magezi buzibe wanje tukole tutya tusalesale ku magezi buki tufune ogutwala nga gwakanga njuba asaana atendwe ng'olutendwa lulwe yekka omutandisi w'omutandisi wange omulundi ogwaggwe ekigambo kyaffe kye twasemba twetooloolerako ma dhannuka bikhaliqik olowooza ki ku yakutonda olowooza ki ku yakutonda awo wennyini mwolowooza ki ku yakutonda kkiriza tongerezeewo gw'olowooza byonna ayinza obbikola kasule n'amanya nti kasule mwetaaga mu nsi mu mwaka gwa 1979 kasule ye programu yange atonye mu nsi n'alina okubeera maama wa kasule yajja tijaliya nakijoba alina okubeera taata wa kasule alina kuba gundi bino byebyokulya bya kasule kasule buno bwe bufo mwali wangaalira suratu hudu aya 6 atugati wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha teriyo kitonde kyonna kyeyaleeta mu nsi okujjako nga byonna bitegeeza riziki yakyo yabyesigaliza kkirizawo wenyini tongere okunyikizaawo sala pressure riziki yo teri mu mukono gwa muntu yenna ebyenfuna byo byonna buli kyolifuna buli kikyo takiwanga kitonde kyonna kukibako na buvunaanyizibwa kino yakikola ku lwa bulungi bwaffe kasule abakuwaayo kitonde kyonna kivunaanyizibwe ku kutuwa imamu agati twandibadde tuwedde abakubaayo kitonde kyonna nga kyawadde kituwe wallahi ne bwe yandibadde mamo ne bamuwaakuwe naye ayinza obutakuwa bwe yeekamba akusunirako lwaki naye abyagala katiriza ekigambo kyaffe kino okwesigalizako okutuwa byasazeewo atuwe aleke biwa muntu yenna kutuwa kutwagala kutulumirirwa mu Isra aya 10 Allah ganti qul law annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idha la amsaktum khashata al-infaq kasula abakinimbukirako abakweragirako nga balabanga gwa bayiseeke nnyo balabanga gwa atagwanidde byolina qul bagambe nti law annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi bano baali bashiriku nga balaba Muhammad si yasaanidde sallallahu alaihi wasallam ku bavubuka abayiva abaaliwo abaana babagagga abaaliwo gabaga nti nga kijja kitya wallahi abamu ne basinzanga nti byagera bituufu naye si ye teyani kwe kubakinnimbukira nga nti bagambe law annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi abakubanga mwobe yawa mutuwe la amsakum temwandituwadde wa kana al insanu qatura mbutonde bwo mutayagala kuvibwako kake awala muzukhrufi 3 Allah tusasire Allah tukufumitiza riziki yo yiyo ebibyo bibyo kivalo kumani bwe yali atuza mutabani we yamugati yabuna ya mwana wange yambulira byali binyina byonna byali byetololera kukkiririza mu nnyini nyini kizimbe kiri kye twayogeddeko yamani mwana wange innaha intaku mithqala habba kakabere katono mbuweke obusembayo okuba obutono mu bitonde byonna fatakun fi sakhra kabere mu ddungu eyo gyotomanyira gyototuukanga ne gyotosubira kutuuka au fil ardi kabere mu ttaka eyo wansi au fi samawati kabere mu ggulu yonna gye kali mbutono bwako bw'aba yakategeka kako ya atibiha Allah agenda kukolera enteekateeka akaleete bwali batakaleese agenda kukolera enteekateeka ogende njogere kindeke ki tutendereze nnyo nnyini nsi olutendo lumukkiririzaamu osale pressure
wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha, agenda okutonda omuntu ng'amanyi buli kafo wali mutebenkerezaako. Wallahi ne wotudde kati muzikiti otuddewo kuba olina okutuulawo, wotudde kati otuddewo kuba mu buwandiike bw'olwokuna olwaleero gw'obadde olina okutuulawo. Nyina bendabanga mu darasa eno babadde tebatera kugibaamu, wallahi babadde balina okutuulawo batudde eddakiika zaabwe, bakyatambuza dakiika zaabwe mu kifo ekyo. Kasule wogenda okuddamu okutuula tomanyiiwo, kati bw'ova wano woddamu okutuula tomanyiiwo, nawange simanyiiwo, amanyiiwo. Katayinza kukola nteekateeka zino ku buli kitonde kye kyonna, kukitegekera buli kyetaagisa nga talina kyatwagaza, nga talina nsonga. Obadde okimanyi mu bantu buli akola kyakoze tumubuuza nti ekyokoze kyaki? Kabonero akalaga nti buli kyonokola oteekwa okuba n'ensonga ekikukozesezza, ne tutuuka ne ku kyoyogera. Obyogera ne bakubuuza nti ekyo oyogedde kyaki? Omutonzi waffe ddala ayinza okutonda eggulu oba ekizimbe kiri kye naggambye, n'atonda buli kika kya muntu, abantu n'atuleeta mu nsi nga tutegekedde byonna olutegeko oluteebuuza. Kasule nkundamu, tetwakola lisiti bwe yali atuleeta mu nsi. Mutabani wange ono, mutabani wa bakola lisiti bintu byenga 18 ng'agenda mu kisulo. Ffe bwe yali atuleeta mu nsi tetwakola lisiti. Kabonero akalaga nti akumanyi byotokola ki byotemanyi. Wallahi ne bwagamba Kasule nkuwaddeyo omukisa, kebera ku lisiti ki ekibulako nkireete mu nsi. Kasule aleete ki wangi? Tewali byonna weebiri. Ddala ayinza okukola byonna byakoze nga tewali talina nsonga. Mikwano gyange, baganda bange, twetaaga okwetuuza. Kasule omusajja akuwadde takisi ye nga buli lunaku yakulagirira wonywa amafuta tosasula, n'akulagira buli weggwerako saavisi wa wogitwala. Kasule bw'oyinza okuvuga obuvuzi nga bujja musere bw'odigida wangi, gw'ovuga buvuzi bw'okyakala bw'oteeka sere z'omu nsawo bw'onywa amafuta bwe bakola saavisi, automatically olina kumubuuza nti kakati mukama wange byonna mbitegedde, gye nanywa amafuta ntegeddeyo, n'awa saavisi ntegeddeyo, naye onjagaza ki? Nkole ki? Kasule baga nti ate wali. Kasule otambula butambuzi n'ogenda wangi. Aha, kasule musajja tayinza kukwata takisi ye kugikuwa, n'akulagira petrol station walina okunywa amafuta buli lwe gaggwamu, n'akulagirira obagikanikira, n'akulagirira nga byonna bw'otuuka bagikanika ogende. Nomuza nti kakali byonna mbitegedde bulungi nnyo, byonna mbitegedde ne wama n'agyoleza, byonna mbitegedde. Kakati nze nkole ki? Nti genda. Ani akola kyakoze nga talina nsonga? Kasule bayinza okuwa obukadde 5 n'otambula butambuzi wange, bayinza okuwa obukadde 5 n'obukuba mu kkooti nodde Masaka otambule ogende. Nga n'abalonzi bennyini balonda ba honorables, ne tusigala nga mubalonzi obatya n'obatya. Honorable yerabira ekyamulonza ng'owe waffe Kawempe South tewali nnyika oba ntegerekeka. Ekitiibwa yatutonda bw'aba nga yatulonda n'atuleeta mu nsi, tukoze ekyatulonza. Mikwano gyange, ddayo weetuuze. Wateekwa okubaawo ensonga buli akoze kyakoze lwaki akikoze. Ebyo bwe biba biri mu bantu, kati ate wakyaku yatutonda ateekwa okuba n'ensonga lwaki akuliisa. Kasule byatukolera omutonzi waffe bwe tubiza mu ssente, byatukolera bwe tubiza mu ssente, yasinye oli mu buwumbi. Ogwo omutima, ekyuma ky'omutima emulago olunaku lulamba lwa mutwalo gumu lw'esatu. Imam Kyene mukwano gwange yagezesebwako emabega kawajja ti nazaala omwana primature, ye mwana atannatuuka. Okumuteeka mu byuma mwabeera olunaku emitwalo giri 3 olunaku. Kasule system y'okulaba
olunaku lulamba tugize mu ssente ddala ddala bwe tubiza mu ssente zatusasanyirizaako akuwadde gwonigguuke bunigguusi wangi gwotambule butambuzi kasula okole buli kyoyagala baziine gwoga nti nze siina budde. mikwano gyange baganda bange kyekiseera buli muntu yeetuuze nga ye yeebuuze amaanyi agandeeta mu nsi. kasule maanyi bukugu nteekateeka namutayika etalina kigibulamu eyo enteekateeka kasule bw'otoowulirize kyekwagaza onoogyenganga nomalako ng'ovudde mu nsi. gw'okole bukozi nga tosasulwa tovunaanwa. wali eggwanga lyonna nga terirya mateeka. waliwo gavumenti yonna nga egamba abantu nti buli muntu kola buli kyoyagala. kati ye yatutonda akutonde nga gwokola buli kyoyagala. wali eggwanga nga lirina bapulezidenti babiri ngaogyeko limu lirina omu lirina babiri. kati musekaki wali eggwanga nga lirina bapulezidenti babiri bwabayo omulala alina kwogerera eyo yogera namukyama ate jasi kitegeeza nti ensi teteekwa kuba na bakatonda bameka babiri. yesu tasobola kuba katonda ate nga neyamutonda naye kaki lubaale misambwa nabiki tebisobola kubeera bakatonda ate neyabitonda naye kati ye aba akolaki. kasula awaka bw'olemererwa okubeera omusajja ng'omusajja amaka gaba gakulemye era obufumbo bungi butaataganyirwa musajja butaba muki musajja eyatutonda akoze obuvunanyizibwa bwe bwonna obwobwakatonda olukola olutuukizo talina kibulamu. fe kasule tuleke bitwala for granted. gwereka kunigguuka bunigguusi nti anze siina allahu akbar kumukka gwe gwossa ku sisitimu y'amatuuge yennyini gyaddukanya ku sisitimu y'okulaba sisitimu yabyanzisa sisitimu yabyandya munda eyo nga byonna bikolera bwereere. weebale mu suratul mu'minuna ngeggwako aya 10:15 Allah tugati afahasibitum annama khalaqnakum abatha bw'osirikirira gwe ng'omuntu ddala eyakutonda n'akulabirira olulabiriro talina yayinza kukulabirira ayinza okuba nga talina nsonga yakutonda butonzi mu mbeera yakumala budde wa annakum ilaina la turja'un ddala bw'osirikirira ng'omu oluvannyuma lw'okufaako togenda kudda mu maaso ge. bino byetagamu olufumitiza nga lulwo ng'omu va ku musumba yenna nange nvaako ebigambo byange bino nkukakasa ng'ofunyeyo wootuula n'osirikirira nga ggwe osobola okubaako ate ebigambo by'otugamba ebisinga ne ku bino ng'okkiriza nti tubeere beegendeza. kasula etakisi y'omusajja yagyekengedde ate nga mu kugyekengera wallahi okubeera emirembe n'omutima okutebenkera agireseewo asinga ompa amafuta saavisi bwereere makanika naye bwereere ajoza wa bwereere ngende kasula okimanyi nti bwoba otegera bulunyo nga nti ayiiyo nkama wange omulimu gukoze gutya omutima gwo gutebenkera ddi nga alina kyakugambye alina kyakulagidde omutima gwe gukakkanira ng'olaba bino byakuwadde naawe alina waakufuniramu. eyatutonda omutonzi waffe tasobola tutonda n'atulabirira n'atukolera byonna ate tusinze yesu oba tuli ffenna. kasule mukyala wo osobola omulabirira byonna 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 nomala n'omumpeereza kati uli abaga nti mulabirire byonna nga buli kawungezi asula wange wanje tekisoboka. gula ebizigo byonna gwamala jeeka kati kumakya muweerezera. omutonzi waffe yalabirire mu byonna atonda alabirire kati ate musinze misambwa. omutonzi wakutonde akulabirire byonna ebyetagisa ate oyimbe yesu bannange afahasibitum annama khalaqnakum abatha mufune bwe mutuula ddala ng'omuntu gwe ng'omu obwongo bwe bukugambe nti ddala yantonda eyantonda ku maanyi ge ku buyinza bwe ku mmere ye
anfuna muki twebazalle yasiimo tukuliza ffe mulamu bwe yasiima tukuliremu naye nsaba Allah asonyiwa abakyala bonna Allah bali serious. Allahu akbar. Ngogana bonna bali batendeke. Nibwe njagaddemu bamuyitanga mukyala Nakayiza yafa. Allah basaasire. Allah basonyiwe bambi. Yakozesanga emirimu kuva ku makya genda ku luzzi. Amazzi n'ogamba kati jangu tuwoze. Ne mukunyengo nova mungwe kati gwe soko londe bijano byo biteekeko. Nomaniza bijanga nti ennyumba eddugala. Tuli fenova. Nali mulunyi mugoya akawunga ndi goya akawunga. Ne tufundikirira mwenna muyingire nga tukunganyiza nga abemizigo botumanyi. Ne tuyingiza ne jaya amaso no gategeka bulunyi nnyo. Naga kati ngatonda bye mukama sala kummanyira. Mbuliro mulimu gwe watukoledde okuva ku makyo olyokoleeta omumwago ogwo. Ngojjeko okulya obuli n'okufenka nnyo olina omulimu gw'otugasa wano. Ate tondaba mukama tonziramu. Ng'olina kunywa linnya obuliri bw'okikanula ky'amaaso. N'olinnyo wakati yatabulanga kyayi ku makya abajjayo sukali n'antuma kabalagala. Endoko mukutula kyayi ono nga ndaba ebikopo byonna mulimu ake owange ng'ateredde wamu bulungi bwake ne mandi ono musiru akinkoze ale ng'olina munywera awo waali ate ng'olina omunywa olunyo olutavaamu ddoboozi emirundi ekisinga yampeeranga mu gama gama ogimanyi ogisaako emimwa gino esooka egyokya katikana luno oluloboozi olusikaasikako olukkakkanya kwokya talwagala obutakyali nga buto bugi nsaba Allah basaasire baali batuufu baana ate kuba si be bali banzaala naye Allah omulaba laba gye tuli. Allah omulaba laba gye tuli. Sagala kuga nti olwokuna olujja tetujja kusoma yadde kitwale inshallah katuddeeko mba magulu meeru tetuliiwo inshallah katuddeyoko byabanga byakulya ne bibatunuzanga abataasulewo olumu neebuuza tebalowooza nti tujja kukula oba obaka tubuweereze omukyala yenna alina omwana wa bba kasole tubuweereze obaka bugende eri omukyala yenna alina omwana gwe yasanga ew'omwami ng'amuyisa mu byonna byamuyisaamu oyo mwana ajja kukula ate mwana nga emirundi mingi wallahi but Allah atera obbafuula ab'omulamwa abamu ku bakyala bali mu layini eyo weebali tusinkana tusinkana era n'akakasa abamwedo ndi omwana ffe tumuzaala ko nze mwebale noga mwebale wallahi nyina bwe ndaba yeekyanga lumu kuva mu bbanga kiro sanga 5 n'agamba bba nti omwana bwasula mu nnyumba sigisula mubuza mukadde nnakoze eki banyimye ekyemisana saanywedde kyayi mbadde mbaza kyaggulo weyepangululidde ate kiro mubuza mukadde buzibu musajja nankuba obitodda mu nnyoko kuvaayo bakwata ku nkoona abansindike nga naye sooka ojje olina empisa embi sooka ogalamire mu kifo ky'emmere saagenda na nga basooka bampe wenyula nga ndya kibooko zange ekyeggulu nga musajja mukulu akwata ku nkoona ng'asukumawa we bali bombi bafumbo bazadde bange Allah abansaasirire oyo ye Allah alina obuyinza obusooka kyenjagadde mbino byonna tuwangana n'abantu
kondakita wo kumuwa omusaala mumala kutulasereze mukoze obadde oli kuki mmeka zino era mukumubulira nga nti sikuwa ddamu amagezi talina mulimu gwakoze olaba ffe tukola ki Kasule ku mutonzi waffe byatukolera yakutonda gwe owase bakyala nakutonda gwe olye emmere nakutonda gwe Kasule oyambalenga bwambazi nakutonda owererenga buweerezi bana nga abange mu bulamu bwaffe ayinamu kyeki kyeddala Kasule kyoterwenkererako ga nti nga bwankolera bino kasita nange wano nyimiriddewo wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun biri bya famire yange mbiyingiddemu batutulugunyanga bakubuuza mulimu ki gwe wakoze mulimu ki wano ddala ogwanira okulya emmere mulimu batuwanga okujjako okulya obuli kusontera kuvaabira bakubulire kulya buli wallahi n'olumu yagikuwanga nga ogirya kusojja ogirya n'emmere ng'ogirye vaabira atawo tolina buzibu awo sontera vubi wampadde yakibyo ntonga bawandigiretse koganga muli ogirye muluma yaddeko olwakemeddwa na omutonzi waffe byonna byatukoledde Kasule byonna byatukoledde Kasule gyatujje Kasule ne bakwegerera bwegereza okusaala wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun tatonda nga kiyitibwa jinni kyonna yadde omuntu yenna okujjako ng'ensonga semasonga omuntu ono okusinza mutonzi we faman taabudu ani gwosinza bwosirikirira wenna ndaba mpuliriza yonna gy'oli mpuliririza osinza ani bw'oyisa mukamwa erinnya lyoyo gwosinza ddala ye yakutonda akola kimbulamu bwaffe Kasule wakati mukobaza omutonzi waffe twebanja okumusinza toyina wakuluma bapokya n'obulwadde Sekawuma Ruswiddiiki Ndawula gw'omuŋŋambye tasobola nze maze ebbanga simulya nti mulamu kumala mwaka mulamba talina wamuluma myezi 6 ddwaliro myezi 3 ku kitaana oba emirundi emeka gye yakagende buyindi baali bakyanjo bawangana n'obulwadde emyaka obulumi ne bakoggana ne baggwawo Allah basaasire namusaasire kyanjo lyali mukwano gwange mumanyi tulina meeting emu gye twasinkana gye nasemba okusinkana ne kyanjo nga yaddugala nze nali simutegedde nakumutegera masikini bagezesebwa n'obulwadde tolina kikuluma Segirinya oba bbanga kinga mu parliament taliimu Kasule mwanyisa obulamu nawe obeereho nalembo njogera ekibannange yasiinifa abasajja baganda saabasajja si mulamu mulwadde saabasajja mukosefu obukosefu obusukka ku Uganda obukosefu obusukka ku bantu be gyali tali mu bantu be tawomerwa kyamisana nga bwokiwomerwa tawomerwa tulo nga bwotuwomerwa Kasule man taabud bwolowooza kuya kutonda osinzaani bino byonna byogera olumu nogagwa ebimu mbisirikire naye ate olumu nga nti byonna katubyogera emisana pakati Ssaabasajja ate bwolwala ate ng'okkiririza mu Kristo nawe oba wetaaga oba okufuna yakutuuza akkiriza mu Kristo oba misambwa misambwa mpewo oba Kristo Kasule ndowooza bino byonna bitubanja okwebaza omutonzi waffe kubanga saagala kuba sikkakkanya ggwanga lyonna nze ndi musajja muganda muziro gwange ogira ogundekera olw'ensonga zange nja kuntawaanya mu kiseera ky'okuwoowa ekyakiti twakiteekamu mu bugenderevu ekyamamu buli lujja mwana temuli bangu kati kityawoowa buli lujja nga tewali amutawaanyiza boteka ate oza Yasini simanyi kivumbi
kyamukola nti ate wano gwe kojja waawa noga nti ate kuva dina mmwe to mwana gwe badde ojja okuwasa nti ate oli kojjaawe mumwenyina zaani sagala kukakanya buwangwa bwa musajja mugaana naye empewo n'emisamba ne Kristo bitonde ebiina eyabitonda yeyatutonda ffenna tulina kusinza mutonzi waffe okusinza kuno kwe twogerako bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe obulimu emiteeko emeka esatu kati omuteeko guno ogw'okusinza gwe muteeko gw'ebikolwa kasolo byoteeka okwebanja okukolera omutonzi wo kwe kusinza wateeka okubaawo ebikolwa special ebyeyawulidde nga byo tobikolera kitonde kyonna ng'obikolera ogu yakutonda kwe kusinza kasule wakati mu mutonzi waffe byonna byatukolera tufeffette ebikolwa byayagala tubikolere ye yekka tubiremereko ekyokubiri tubisunsule tebiyingiramu ekitonde kyonna bino nga tubikolera ani mutonzi waffe mu bwomu bwe yekka kyekiyitibwa okusinza nsaba Allah ate okufumiitiriza kyekituufu nga tumaliriza ebigambo byaffe akyatwadde omusa gw'obulamu yasinituunzika omwaka omuwarabu omwaka omusiraamu tuli mwezi gwa 12 ennaku z'omwezi 21 tulina ennaku nga 9 oba 8 omwaka tugumaleko kasule wiiki eri ewedde twagijjako ku wiikisi zaffe ze tubadde nazo mu nsi neno yino tugiri wakati ku wiikisi ze tulina mu nsi n'omwezi tugutuse ku myezi gye tusigaza mu nsi n'olwokuna nalwo lwennyini tulutwala luggwawo tolina lwakuna lulala lwonna ku nnaku za mwezi zaalwaleero mu mwaka guno tukwatemu ebyaffe faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha yenna akakasa nti mu nsi si wakubaamu lubeerera yeekwate ku mirimu egy'enjawulo gy'alina okukolera omutonzi wagiremereko yeekwate kusinza ya mutonda yekka wala yushrik biibadati rabbihi ahada mu kusinza kwe mubikolwa bino byakolera omutonzi we yekka tatabulamu ekitonde kyonna mukkirize tukomaawo nsaba Allah tugase n'akadde katumazizaano ya rabbi nsaba mutonzi waffe natuwa okufumiitirizanga abantu naddala ku nsonga emutuweesa byonna byatuwa kasole nikwata $3 million nenzikuwa nentambula nojja ngoduka nti seeka zaaki nyoka zizo kasule abishakulu sero $3 million nzizo nentambula ero jonga nikusa zaaki mazizo zange nakoze iki ngononya kyewakoze ekigwanire $3 million tokiraba okimanyi nti nenzikulekera nentambula butambuzi oyinza oziterekera emyezi lwaki wangi nyinza okomawo nenzikusaba kimu nzinona lwaki nzinona naawe totebenkedde nazo kuba tolina kyozikoledde lwaki azimpadde ate yo gavumenti nesukka ye bwezikuwa kasule ziizo tugenze genda obuzesa eggirinya bazikuwa essebo gwokole bibyo genda obikole ojja kubiti kati omutonzi waffe ku byatukolera bye twakkanyiza nga tetulinayo omuwendo gwa sente gwe tuyinza bituuma kasule tolina buwumbi bwa sente bwonza kukkiriza nti bwe tutematema byatukolera mu layini ya sente twebuuze kasule byatukolera bino kati lwaki atutonze n'atakoma ku kututonda n'akola byatukola byonna ate obuzibu tetulina tuyinza biviiramu bakasule twandibigane sooka okwate sooka okwate paka nga tubulidde byo byaki tukubiseemu ddala byayagala tunaabisobola tetukyalina mukisa ogwo ekituufu kiri nti tulina kwewaayo kufeffetta buli kyayagala tukole mu mbeera yakumusinza tukyekwate olwekwata olutebalirira olwekwata oluterekaamu layini yakukkiririza mu mutonzi waffe mu bwomu bwe tubanjibwa ebikolwa nga tubikolera ye yekka kwe kuyitibwa okusinza tugabane ebyokuyiga
katandike ne Imam Abdul Shakur eyatutonda ayina kyatwagaza eyatutonda ayina kyatwagaza mbutufu tayinza kukola bino byonna naawe oli akwadde miliyoni 10 mwazini ya siri ati kalisini genda naawe wekubeko enfuufu miliyoni 10 ekituufu osigala zozaagala naye obutebenkevu obwo ddala abala kaki netugeza tulya nti Imam Abdul Shakur wa Skylight government yamwadde emmotoka Yasin kogwe wallahi era ebibuuzo ja asaziza nnyo ebbanga Yasin omwazi nnyo ku Skylight government yamwadde obukadde 5 kasiimo ye bali kwazina wanji kwazina bukadde 5 kasiimo era omanyira nti tulaika tugenda mu kakiiko yigamu sekanze kyenjizeemu kitalo okutuleeta mu nsi okutuwa byonna yalina kyatwagaza naffe kyekituufu omutonzi waffe tutonda atuleete mu nsi atuwe byonna alina kyatwagaza kyekituufu kasula olunaku lwonna lulamba ate mwewombera mmwe ng'abayisiraamu mu lunaku lwammwe lwonna lulamba lulimu eswala mmeka at least bulunaku emirundi emeka ng'olabikako mu maaso ge mu mbeera ekakasani nange kangezeeko ku byayagala ekyenyi kyokukakana nga kyonna kitaddewa ku ttaka oba abalala bali ku kibannange nomanyayo lwa sande lumu tofuna nawuzu noyingira esinzizo sinza omutonzi ate nodda kukatebe ng'olina waddembe okusalako wakati mu kusinza ng'okugulu wakati mu misa egenda mu maaso ng'oli waddembe n'ogenda ku mutimbagano byonna bwe biggwa ng'osaba Bibiliyayo mu nkwawa nga oddeeka so nga ate najja tyakuliranya oli waddemu mukuba akaama olwakasikaati kalimu nga nti emipiira si mibi baami tuli mu ssinzizo emipiira giri bweru lwaki seegoma mu abayisiraamu bajja tibabeere eri tumalirize okusinza obuwombefu bw'abayisiraamu nga bayimiridde bali mu maaso g'abatonda olina awalala gy'obulaba nze muzikiti wokkawe simanyi kifo kya muntu yenna sekamubajje nga yakereyo asalira eri mu ngatto wange bwaba wamulegedde muswala akkirizibwa okugivaamu amugaadi jangu wano tuli kulaka yakusatu nolaba mbajamanyi gwofulume kikkirizibwa eyebanfu bwaba yakereyo asalirewa eyatutonda n'atuleeta mu nsi ye ku kizimbe kye kyenagame tuli eri mu basement ateekwa okuba nga alina kyatwagaza Imaamu yigamu wamu gwosinza yakutonda gwosinza yakutonda Yesu gwoyimba boddeno boddeeri ye yakutonda va kutonda akola ki olwaleero mu bulamu bwo liiso lyaddukanya matu mukono mutima bwebigattagatta byonna tubyogerako nga naye yabiina naye yalina mutima nga bweguyina mukono nga bweguyina liiso nga bwoliyina n'ebibye yennyini yali tabiddukanya kitegeeza nti naye ayinayo eyabiddukanyanga owuwe yaddukanya ebyaffe then oyo naye mukumusinza naye aba just tumusomeko busomi nsinza tumute ffe tudiringere gwe tulina okusinza mwazinya sinigamu Allah kasule kuko Allah byatukolera tukoze eki nsaba Allah tusonyiwe Yasin Allah kusereza atugabira n'omukwatira 10,000 nosimula n'ekirevu ng'omuwadde oluwa olusobola noga Abdul Shakur ntisede walyandye
tuwaayo ne bazirya emmeka saballa tusonyiwe wallahi notuka ku kizaina bu kiri kyemukola nakyo kineiba kyo kiri mu nyambala gye kyambala muno kikwatira egi ate nogoberezako tawuba naye kale kwegemanya nze si bwentyo nyera wakubakala omwezi guno tegutambudde bulungi naye ng'ogize emeka namba eri ku mobile money kale bado kimanyi abasinga tetulina namba za mobile money z'abayimaamu kasule zori yaffe teweza mitwalo 5 abayi zino sezadusha kurobaza tuziwaddo yasentuwaddani walono namulabidde 5 bibi osinzani gwosira yakutonda mwazinyo omulala buli kitonde kyonna ebikwata ku bulamu bwakyo byonna byekyetaaga yabyesigaliza ekyo gavumenti yakikola lwakutwagala Imam Abdul Shakur sere zosigaza mu nsi Allah naggezesa nazikuwera mukyala wakuwengayo lwe lunaku lwanoba amanyuka nazo muuliomu Abdul Shakur abadde asigaza obukadde 11 bwe tubadde tujja ngo muwangako ebiri omutwalo 3 ajja tiwa Abdul Shakur ziizo muwengako wanje Abdul Shakur bweweddeyo ate n'ekyenyume kituufu ezize ne bazikuwa muwasobola okumeka ezajjawo hara zasigaza mu nsi obukadde 21 ne baziwa seeka weekend ejjaawo okumeka muserezani yesigaliza byonna byetwetaaga mbulamu yaba abituwa lwakutwagala ng'akimanyi ffenna tuli bayaayi omwana asinzira Dubai naweereza nnyina sente ze mukadde neyekubako enfuufu mwana nakoma namubuza ni maama wabikolotanga nti ani akuzaala yagala kummanyira kwegamba gwe weezaala olaba mukadde bwasasuza omwana okuzaalwa nga mukadde si mukambwe muzibu saabagamba olwo nti waliwo ensonga za taata na mwana mulenzi mvuka yannoonya nga taata mufukidde taata mvuka yali Dubai akola sente zaziweereza kitaawe aguzeyo akamotoka ka special gani bwe natuka ntambulirengamu taata engeri gye sinadda ogira okavuga special nzije omuvuka bwe yatu muzeeyi akamotoka yakagula ne kabeerawo muzeeyi n'adigidira muli n'awasiza muli mvuka ajja afuna mutwala mu kyala gy'emmotoka muzeeyi gy'ayina muzeeyi abuuza muli ludda tuli wano mu katawuni kanzijaawo muzeeyi yajjako bujja amasimu taata amasimu yajjako majje taata tali ready kukwata mmotoka jiwaani mwana lwaki yamuzaala yamuzaala jjajjanga lamunsasirire twajja ne tukyaza omugenyi bwe yali asiibula nampaayo siringi 10 lwali lwa Sande kati obibalo byange byonna ne bikakasa nti enkya ku Mande ku ssomero nze nkimaze watuli ffenna mala okunaba kumakya neteekateeka ngende ku ssomero mukadde mulandi mbadde nsaba omukyala yankuba emiggo oba sirya mmere munnyonnyole ye mutubanga ndi bulijjo nja kutulya ku zange nga simanyi lwejja mpolaku nagendera mu mazzi gange mukadde bamuwadde sere zange yani bwemba bulijjo sirya kyemba munnyonnyola ng'ekituufu nga bulijjo ndya kati yaserese zaffe baziwaani sinanga ni abeere nazo atuwengako mpola mpola wallahi abasigadde ne baziwa mutabani tazobola zikuwa annawe ne bakweza omwana era nazo baziwaani ez'abaana
twala gwe mumuli tugoba mama na mukyala musudde kugwe gwe tusanze mu muzikiti n'omwana amayigamu twetuuze twebanje yatutonda wakati mbyatukolera ayagala ki kyayagala ekyo betukizula pulizi tulemereko Sheikh Abdul Samad teri kyakwekwasa mu butuufu byonna bikoze byonna bituwa wakati mbutatusasuza kasule abatonotono bawaddewaddeko batuwe kyebatukoze okimanyi bawaddewaddeko batuwe amasanyalaze tegali mu unitisi abawaddewaddeko batuwe obusanyalaze babuziza muki abawaddewaddeko batuwe amazzi kyebatukoze akupangisiza ekizimbe nemmanju nakusasuza ng'alinga yapangisiza roboti wamanya nti abapangisa tufuluma n'otukatuteerawo kati ateeza okufuluma nazondala ani alina akatale ke katumalirize namimama bamama batatuzaala mu butuufu nedda tujja kukula wallahi abo abaana begendereze nnyo emirundi egisinga bavaamu omulamwa ne bataata yembeera yemu wallahi bataata bangi tusosola nnyo abaana abazini n'abakyala tusosola abaana abazini bakyala baffe nojja ogula omugaati n'ogulirako babo nojja ne buswiti busatu ng'owokuna sigwa omuzaala no kyokola tokimanyi kano kankogere nakawulira buulizi simanyi butuufu bwako nabutaba mbu akulembera eggwanga lino yajja na maama ngambye embu temusi oba wakawulyako kasuli mbu yajja na maama kati bamba mwamuyisa bubi kasule bamaama tweddeko ku baana baana b'abasajja ne bataata twegambe ku baana b'abakyala abo abaana betaga kwegendereza nnyo nze famire yange gyensaasira yagwa ku kibambulira tebaabala yadde eddakiika n'emu nti ali eyanjula alina kwogera ate ku nze kati ne neiba alina ku fe baneiba babakiti wali ekazo neiba naye yonna fe baneiba baabwe ekyengulu nze nyina abooluganda bamanyi obungi nyina nakati yankubira nga kisenga awaani ng'alina kumbuuzako kubasenga awaani tewali buzibu sekamayigamu omutonzi waffe Allah waffe atumanyi bye tutemanyi sala pressure byonna weebiri awatali wallahi tewali kasula awatali kyamisana zene nomuba nazo awatali kyamisana lunaku olw'omukaaga nga teyalusaamu kyamisana sere ne bwoba nazo zibaamu n'otolya nga tewasiibye ng'awawo teyategekawo kyamisana nga seserezo bwezi nga muserezo olina temulimu za kyamisana kyalwamukaaga njogere ki tuddeyo wansiiwe wakati mu kwebuuza ddala mu kututonda akole bino byonna kasule oyo wa takisi oligwagani takisi omusajja ogirekawo ondaze wenkanikira saavisi mafuta ajoza ngende tolina kyoyagala naam Imam Abdul Shakur olinayo Imam ngukwongere muzindani tuli balamu abalala balwadde wallahi nze mbalwadde abankuba Ssaabasajja abaganda bali mbulumi bwa bulwadde bwa Ssaabasajja abakungu batuula bufoofofo lwa bulwadde bwa bangi boogedde n'ebitagatta lwa bulwadde ng'olina byogera nga okukakanya kuki ng'ekituufu omusajja mulwadde kasule tolina wakuluma omukopi
nkopita ina wa muluma mporogoma ndwadde subhanaka allahumma bihamdik nalabeyo mukona seka fe je twayise eri abatunywangako cyayi kati olwaliro sukali katunywanga bwe twagala talabadde kyatusaaside ebyokulya byonna kibanze mbagamba lwatu akanyama kalye ng'okyakalya wallahi basawo bajjaka kujjako kasule nga ate nawe badde wakejjako dda ku fiizi basooke bampeeka akaki banabana bagenda okuleeta ennyama nga tokyagirya n'obutagireeta bajja kusoma nnyo bagireete nga tekyawooma kati ng'ekyawooma bagikuwe batuwe ekyenyayo tulaba kuwa empuuta tosaba binyeerwa tobisaba waliwo banyini byo bajja ababodagali bajja naawe abetisi kati bali eki abetisi bajja ate bana okubuza ebinyeebwa nti ate biweddewo nga yasinye ate abiridde nti ate wasigaddewo nyama ate waliwo nyama waliwo n'ebyennyanja sajja laga nti kale bampe ebijjamu nti nabyo Abdushakur abimazeemu sajja laga natajengo enva z'abasajja tuziveeko bannange wandi kasita weebali subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh